okuva enjuba gyeva okusajjibwa erinnya lya mukulu w'amawanga era obubaali bwewaayo buli kifo eri erinnya lyange n'ekiweebwayo ekirongoofu kubanga erinnya lya mukulu w'amawanga bw'ayogera Mukama ow'eggye. Atandika okusinza n'oluyimba akanga mu musanvu naye bwe kali Mukama otuge tutwala kwa bayingi ayi
obalisa bakomerete nga bwasuubiza abantu bonna wakwiso Yesu kamaffe ayitaffe ekisa ekingi era okubeereko oyo okukana n'okugerereza bakitaggwe era bakuleetukuntu enyaki tutegeezebwe. Mukama ayinza byonna era omwekisa ekingi abasaaseemu abasonyiwe ebibi byammwe byonna abawebaana okusokamu era abawekisa n'essanyu. ng'obulamuzi waffe yatuyingiza atusabe nti kitaffe ali muggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo buki n'oyagala okukola ku nsi nga ebikolebwa waggulu otuwe emmere yaffe eyaleero osonyiwe okwonna kwaffe nga ffe twasoba abatonoona tutwalakirwa naye otukole bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo mirembe. Amen. Abayimba
Katonda tubabafuula kiki.
okutuusa kaakano. Kano kabonero n'ensi teyasookera okukola okaana kyekajyayo ekitundu kyaffe kibonyawo.
kw'abantu otwemirembe gyenna musomesa obulamu bwaffe kubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Katonda aleeta emirembe, ayagala abantu okutabagana awamu, okumanya kwe bwe bulamu obutaggwaawo, abaana bo beebalira eddembe eddala, ffe abaana b'abawombeefu otuzibira eri abalabe baffe buli we batulumbira, ffe nga twesigira ddala okuzibirako, tuleme okutya amaanyi gonna ag'abalabe baffe, olw'obuyinza bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Mukama kitaffe ow'omukulu, Katonda ayinza byonna ataggwaawo, bw'atutuusizza nga tuli balamu ku lunaku luno we lusookera, otuzibire n'amaanyi go, otubeere tuleme okwonoona leero, newankubadde okuyingira mu kabi konna, naye buli kye tukola okirungame mu kufuga kwo, tukole bulijjo ebiri mu maaso g'eby'obutuukirivu, kubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Tugende maaso okusaba, tusabire bonna abateekebwa mu kuweereza b'ekkanisa. Ayi Kitaffe ow'omukulu, omwana wo yalagira abayimiriza okukundi enjiri olw'okuzibya abantu bonna, ofuka omwoyo omutukuvu tukwegayiridde bonna abateekebwa mu kuweereza b'ekkanisa y'ekitukuvu. Obafuula abawombeefu era abeetwaze, abanyiivu mu kukola kwabwe, era n'omutima okweteeseteesa okuba abawulize abalina empisa ennungi ezitya Katonda. Balyoke bafuuke abaweereza abeesigwa ab'ekisaamu kyo n'essaakiramentu zo. Ebyo byonna tubisabye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Tusabire abafiiriddwa, Katonda ayinza byonna, tusaba Mukama waffe Yesu Kristo, nannyini kusaasa bonna tukwegere n'ekisa bonna abakaba baziba olw'okufiibwa mikwano gyabwe n'abooluganda. Nsaba okukkiriza okubakubagiriza n'okubagumya bonna abali mu nnaku. Kusaasire bonna bannamwandu, ssemwandu omulekwa n'enkunzi zonna. Obadduza ekisa kyo n'emirembe ennaku zonna. Ebyo byonna tubisabye olw'ekisa ky'omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabire emirimu gy'abakristaayo bonna. Katonda ayinza byonna Kitaffe omukulu, yayolesa kuba Katonda wo ng'otukuza emirimu gyonna egy'omulimu ku nsi. Omwana wa Yesu Kristo tulabye ekyokukolerako ng'akola n'emirimu gye ajjo. Tukusaba omukisa emirimu gyonna watuukira okukola mu nsigo, abakola mu nnimiro, abalimi, amakolero, abakola mu ofiisi, n'ebintu byonna byonna ebikozesa ekitiibwa, tugikolere mu mwoyo gw'okwagala ne mu mazima g'obutuukirivu. Era nnina ekyokutugalisa ffe n'abantu bannaffe mu bulamu bwa bulijjo bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Tujjukidde omukulembeze eggwanga lino, Yoweri Kaguta Museveni awamu n'omukyala. Tujjukidde bonna abakulembera n'abakulembera nabo. Tujjukidde Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era n'abaisiraamu mu ggwanga lyaffe. Tubasabira Mukama waffe Yesu okubawa amagezi, balyoke bakozesa obuyinza bwe bakwasa olw'okuleeta emirembe mu nsi okulaga okutya, olw'ekitiibwa ky'obulungi bw'eggwanga n'obulungi bw'ekkanisa y'ekitukuvu bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Tusaba tusabire abakulembeze b'ekkanisa, Katonda ayinza by'ataggwaawo, okula bwe tweyambire, obawe abalabirizi n'abakadde b'ekkanisa ne bonna bw'esogiriza omwoyo gw'ekisaali ky'obulamu. Mukama tusaba okukozesa obw'ekisa kyo asinze ddala ggwe, otuwe ebyayibwa kwekisa olw'omuwolereza n'obutabaganya waffe Yesu Kristo Mukama waffe. Nja kubasaba tugumire wamu mu kusaba okwakuza Yesu ku 82 tutali kusaba nga tugamba nti Ayi Katonda ayinza byonna, atuwadde ekisa Katonda okusaba fenna maaso g'emirembe,
yasuubiza abantu bali abantu basatu n'okuŋŋaanya omulimu bali basaba ayi amafu kiza katono tutwale twagala tutegeraganya sanira otunyuka mu kibuga okumanya mazima ne bwakakuba okujja otumu obulamu tukwawo tuyabeeza kisaala kyakuma ku Yesu Kristo n'okwagala kwaye Katonda n'okusekima okw'omutukuvu ebeera ffenna amasemu tule baada akusomera ebigambo Ansizaku nyumba kusala nawe kuliye n'omwoyo gw'Mukama waffe Yesu mbuulira ebigambo n'okubira olukule twamakiyombetebakiga walino omukolo kyakukolo mbewoze twamubaliwa kuba yongere ogete mubiru naika abebaki Samwiri kimera yagenda wakyekimwebe gyagenda ekikumbabasa Eliya n'abatwa bagenda batusendi n'akyalamu balishimamu bakubabalokube eyasikira watoni ebiruku Eliya were obati ali yali kale nayo ogeze ekikomo selunyuki ekikomo Isaiah wagenda basamwimbeera alisimasa Nefesi n'okuyisa wakusooka wakumba ebisaanyi ebyalesa wasibire ate agawonye Nefesi n'esimbute wayesu kalisukali enansi ekitolo mu biruku wadde ebiddamu n'ebisibeera wasibira abakiremu wadde ebikindika n'egwezigwezi wa Moses Bwana Second that's masozi wakizukiza sana nayo aliki nasi ongeze mtuma wetu ndani kwako kwamba nisirudi siku ikibuli ni kweli ya jesma ongeze Moses baada si biasi dalam waktu Jadi sudah cukup mungkin hidup bersuci dan masih mungkin suami di dalam kunci ini kerjanya mungkin seni dalam itu ada semua mungkin suami itu berkuah memang dia boleh mungkin lebih suka pada pemburu Boksa Milano Alberto Nesoro wajib sini Mujahura yang berkata Mereka yang besar banyak wajib besar Lower seven mungkin ada sejumlah berkorban memang sensi adalah waan dalam sebab wajib siap wah baik betul ya, ni Kristen basa wamakiasa kolenya mesaba wajibi mesaba neza ndio msikia wastani na mabomu ba au fani kwa sababu si tatu ni la sasa tena kwa wale wanaotumika takwimu Islam ini wapo basi John so pokok mimi ninajua wajamsi kama
polisi makubwa y'ebigende n'okuyingira makatikati abatulivu basente basente bamali omukono katikati nepolensi ngabunga wa Emmanuel Gisa n'amakulu loweza ibanda dasuri diricho nakindi kasa sejak mandulu ate bano ebibaiswa suka kopa entonces nabyo walikizuka nabaso kwelikifundi yote umezidoli kifundi and inasabilisha wadde kuwezi secondly good bategeeko masuli nepeki namulabi wawulizo enjinga Emmanuel Gatiti wongeza ajukumu pambana ekakuba nepeki komuni wongeza namalibauma mpaka roho Luiga, mas não ninguém agora deduzir, como foi o quartel passado, Abraham, o como diz a nação de Lima, Chawanda, deduzir, como diz sim, para o mundo socorro. Agora hanya sebagai jalan terbaik sebagai baik itu bagi sabi sandaran kalau kepada orang tidak sudah tahu yang benar mana apa yang benar sudah banyak pengaruh mana terlalu bagi sini mana tidak banyak sekolah melakukan masa masuk belum yang kalau tidak bisa ini Yesus Kristus bahwa yang nak menuliskan Tuhan Yesus Ipatol na komunima Bukila Church Society Hall St. Paul's Kuwayo sa Katuwa Sujong sa Katuwa Natulog Yan mga at wala nang ko lupa na ang madaming punan yan sa isip na wala yawo sa amin ay sa Pia sa Pilipinas. Bisa kalau ini solusi. Kembali semua semangat. Nama Yesus itu sama-sama Luna yang Pras mungkin pada Yesus itu dibawa pada kemudian satu waktu jadi ada sebarang di bawah status. Apa belum bisa setawai pada membuat ini bersumber dari membuat diri baik bisa baca yang sampai dan untuk dia sukses dia sukses ini sudah mesti membaca sampai hari ini sudah bisa masih sudah insin tak bisa dengan susah bisa usaha yang banyak membuat tidak memiliki ada sesuatu yang terjadi di hidup kita
Nah, itu ilmu apa besar yang bukan besar itu berbeda besar. Kalau bukan akademik, saya sama sekali. Ya kalau bukan besar. Kalau pada kita yang pada apa yang melakukan. Kalau kemudian bisa pada namanya mulai pada biasa yang satu kali sebuah hati kepada yang kemudian jadi maksudnya kemudian sudah ini permukaan nanti mungkin juga merupakan banyak kehidupan secara si bisa sekali kami mau berada di benda itu bagi kita secara karena pada saat membantu beliau itu dia akan membuat proses bebas bisa membuat aku kembali orang ini jangan sampai berbalik dalam apa batisnya anda menolak pilih pilihan mesti yang berasa pada yang belum Mukama mulungi n'ekiseera kyonna lulakunembawo alikulefunga omwalimuzi omubuuzi ogwani obeerawo osobola kulubazani yinga bulungi olwokulaba nga okuge naye omutegeera buki bulungi webalikoze bulungi kulaba otakasepasi abantu Nino kukuzaluka maaso okuli awatalira esabuni ya ddiini njagala kuwandiisa nnyingi ya muno Yesu era musikirize mundeekati kukwaniriza ddiini walituko the very reverend Kami Jonathan Kisaamu awo ne maama nange kusanyusa okwala abakozi mugole okukulanga abakozizayo era nga leero yagenda okusumba okuisiramu Katonda sibuddiini kwagaliza ekisa ekirungi ngoze okusumba musirize nyanyize omwanisa obulabirizi the Reverend Kano Henry Segawa ali awamu naffe aga kuwandiikalizi okwaniriza ennyo ddala musirize nyanyize yasantika obubiri Reverend Agnes Kendo Semwanga muneegateko okwaniriza Ikiwa tukiwa dibanding mungkin kalau dibandingnya kualitas kama hiyo ati ya msingi kuanza kwa kwenda kwa kusumba kuisha na manifesto kalungi unataka kuanza kwa kama kuna kusiye kuja kusiza awamu nafi kama kwa Yesu watu ya kwanza ni bano banga bakoze bulungi banga musinga musingi kubaniriza amakwesingalo ukwali okusinga kawo kamwana kulanga kisoki nemusingize batekeke tingenda kusomwezi 14 Februari kiwanike 14 Februari tujja kutandika ekisiibo hali kukwetekateeka wenega hali abantu obudibisi atubagambye Januari 14 Februari tutandika ekisiibo ati balina kusaba olunaku akawungeezi kijja kuba kya Katonda nnyo olw'obeera mu kusaba kamasooke tweteeketeeke olw'ekigambo nga tuyimba oluyimba abayimbi batisiteesi Iya,
singa bakubuuza ku kanisa, ekkanisa gy'ogamba ekkanisa yo, kubanga ebintu bingi byogerako n'ekkanisa yammwe. Ekkanisa yo tomanyi kyenkana ki? Bw'ogamba nti oli mukristaayo, obukristaayo omanyi kyenkana wa? Bw'ogamba nti nkwenanire, walaba lwaki bw'omanyi? Ekigambo kino ekyokumanya kikulu nnyo mu bulamu bwaffe ng'abantu, kubanga ekyomanyi kiyinza okukwaliriza okukola ekintu kyoyagala oba ekyokwanjagala naye okubanga omanyi ogamba bwe siikikole kiyinza okudira by'okulaba byange. Ate okumanya okuyinza okuziyiriza okubaako ebintu ebimu by'otoyigiramu oganiza enjalo nga bwendimanyi kijja kuleetangala. Omanyi ki? Mu kitabu kya Nabbi Isaaya essula esooka n'olugirira kulatira ku lwakusatu olabe ekigambo kino ekyokumanya. Omuwandiisi ono mukolesebwa kwe yawandiika mu Isaaya essula esooka n'olugirira okusatu nti ente emanya nnimiro, n'endogoyi emanya ekisibo kya mukama waayo, naye Isirayiri tamanyi. Era nakati abantu bange tebalowooza ng'ente ekisolo omusolo ne kimanya kyono ye mukama wange, era nakiragira oba nakiyita ne kijja, era nekisobola okwawula nti ono yono. N'abakwagamba nakuongana mu binyolo okulaakulowe eggwanga lyange eririna ebibi, abantu basomerera obutuukirivu, essaza eryabakola okubi, abaana abonoona balese Mukama, banyoomye omutukuvu owa Isirayiri, basenguse bazze kuluma. Tabavuga mu munyolo ogwamuti naye kibagaza ki okukubibwa nate? Ekibagaza ky'okubibwa nate n'okweyongera ne kweyongera okuyeema, omutwe gwonna gukwadde n'omutima gwonna guzibise, okuwangula bwekigera okutuuka ku mutwe temuli mu bulamu, wabula ebiwundu n'okuzimba n'amaba n'okundu tebikulizibwanga so tebisibwanga so tebiteekebwaga bakutuma kuta. Anga n'ensi yammwe ebise, ebibuga byammwe byokedde omuliro, n'ensi yammwe abaamawanga bagirira mu maaso gammwe, era ebise kubanga abaamawanga bagisudde. Nti era omuwala wa Sayuuni asigadde ng'ensiisira eri mu lusuku oba enzabbe, ng'ekikumirwamu ekirumiriro n'ennyumbu, ng'ekibuga ekizimbisibwa. Mukama ow'Eggye singa teyakuteekerawo kimu ekyazikamu ekitono ekyo, wandibadde nga Sodoma, wandifaananyiga muntu. Bigambo ebyo si bitono. Nange omanyi oba tulina okubuuza kiki ky'omanyi? Y'omanyani. Oluusi ebigambo ebyo bikozesebwa ku bantu. Oli nga bamulaba ayita kuli, tebagamba oli amanyani. Kyokka oyinza okutunuulira n'engeri gyebuyinzamu n'engeri gy'okolamu ebintu. Tebagambye okugola bakola ebyo byonna amanyi ki? N'ebirala byonna byolina okuteeka mu kibuuzo ekyo kiki ky'omanyi?
batusaayo ng'abantu ba Katonda. Omwaka natekyogera bwe tutandika oba bwe tutandika tutera okweyagaliza n'okwagaliza bannaffe omwaka ogw'essanyu n'emirembe. Naye tumanyi tetwagaliza. Era abantu bayita mu kusoma okutalika ng'endimu. Era singa batoli bw'enobala bw'abantu byaliwalawala entola mu mwezi, singa obatosinga n'abakwagalago n'ogenda nga obakolako interview, buli muntu n'akubuulira akyayitamu. Ndikira waliwo omukyalo Munyalunya yalinnya takisi mu makya naye ng'alina gy'akuba yalinako okusomoza. Akati bw'alinnya takisi nakumanya abatakisi akati yalitendagula takisi yalinnya ate batakisi yabatanagula agenda kati omukyalo agamba lwaikwananga n'ebisajja kwe lwaki okugamba bali kugenda tetulina ebizibu. Naye mwalimu musaala omulala kyavanga naye kumusanya atalina bizibu. Eventually ekizibu oba ebizibu yakuukako bikimuka kiseera. Naye omukyala ye kennyini yabanga akifunira ebizibu yatandunya n'agamba nti kyalabikira ng'emmotoka eyo eya takisi erinyambeerayo okusolooza ab'ebizibu. Kubanga bagenda okutandika okwogera nga butumadde ekizibu. Era n'omuwasizza owa takisi ekyali kimaze okunyuza yali alina omukyala yamutubye munakalumukwaliro mbaakuma ne bamukira esimu nga yazadde naye nga talinawo okwewala n'abere ng'ati singa asoloozamu z'ensoboza wano tufe n'esooka ng'endemuka y'omukoye twalire n'abere ekizibu. Tulina ebizibu byaffe mugenda mukulawo naye nga tulina ebizibu. Omanyi ki? Tulina ebintu netutunuulira netulowooza nti ffe tumanyi ebintu naye abantu bayina okusoomooza oba okusoomozesa naye nga tutunuulira munankali musabiiti eno musabiiti ez'okukozesa nabizekuutu okuna okwolesebwa nga tonabigera bw'oyogera nga tonavuga bw'okuma nga tonawalagira bw'obalayira okuna okwolesebwa. Isaaya agambye zibeeru emanya nnyingi ffe tumanyi mukama waffe ye tumumanyi kyenkana waffe. Ekitundu ekisomeddwa mu njiri ya Yokaana y'enjiri ya Sabiiti eno ey'okukolesa. Enjiri ya Yokaana esula ey'okumisooka zitulaga Yesu ng'ali ku mbaga ettaano. Okusooka byonna n'abagenda okwebaza Katonda n'atuzaayo ebirowoozo mu biro Yesu bye yazaalibwamu oba mu biro Maliyamu bye yabatizibwamu nti olibeera olubuto era olizala omwana wawe era olikubeera Yesu kubanga yali akolese. Ekyo mukyala ye Maliyamu yali akimanyi nti olubuto lwalina si lwa bulijjo lwa Mwoyo Mutukuvu. Naye nga batulowooza ku bantu abaali bamulumira n'okumulaba nga bamanyi omuwala eyali alowooza nti muwala yeekumye muwala omulumulamu era ayegenzebwa agenda okutwalibwa nga ddala yenna mujjuvu. Simanyi ne baali
mubalabe manyi waliwo abakubadde abakule bamwe anti balaba abakule bamwe abo be bamalazimu abakulembereza abantu balina naye manyi balina kyamanyi naye abantu abasonga tebalina kyebamanyi kugera n'akaabula era ne baawe yakusiza ku kyali amanyi n'agamba nti naye omukadde ono alina engeri gyamusigaawo omugezi akubangu ye bantu yali akisegerera era bwe yali ali kakati malayika n'akukkiriza yusufu agamba kutya omukyala w'omutwale aba obuzibu bw'alina bwamukutukireko tegwensi kati ekyo yusufu naye baakimanya naye talabolade abantu abanyumwana yusufu nga bamugamba oyo omukazi otwalawa kipakula na yusufu agamba kumuwasa umwana kukakuwasanku n'oyogombwa ku nkana kafiti naye nga yusufu alina kyagala kyamanya wabawo ebintu byetumanya naye ng'abalala tebabimanyi kakati bwe bajja n'osabaganye bakukolako obukozi bwe bakukoze n'olwo bano bakola biki naye nga babakozi bamanyi kye bamanyi yusufu yalina kyamanyi maryamu yalina kyamanyi naye ng'abantu b'Yerusalemu bayinza okuba nga balaba tebamanyi era kikakubanga ebiro bya maryamu atutuse ebyokusaala omwana abukaabukana kubanga abantu babinomutwe tebamanyi kyalina bagamba kikyawanalaawe muyigirirayo okumuzuumu oli luno ate wetakuwegira mu bantu onoonyaki sala waffe basindiikiriza era omutakanakulaawo eyazaalibwa njagala okutumbira ekigambo ekyokumanya abasajja bano abaava ebuvanjuba nga balonda maryamu baalina kye bamanyi okusirika n'omuza abasajja bano okukkiriza omugendo gwonna kubanga balina kye bamanyi ne batuukira ku Herode nga takola ki nga tamanyi kibakosa okukimanyi kinjagala okuddayo eyo nalina kusukeyo yesu n'azaalibwa n'akula kitundu kino mu nju ya Yokaana batugamba nti olunaku olwokusatu waaliwo embaga ey'obugole ebifaanyi tegalyako njagala okubategeeza mu bagenyi abaayitibwa ne Maryamu yakola ki ne Maryamu yayitibwa eyakabawalanyizibwa atuuse ku Sabati mu bantu bakoze bali banene abakumbaga nga naye ateeka okukola ki Maryamu najja kumbaga tawulirwa kigambye nti ne Yesu n'abayigirizwa nabo baali bayitibwa batuuse mu seyitibwa kakati ebintu bwe bafuna okusoomozebwa buli lwofuna okusoomozebwa otandika okumagamaga ani ayinza okuyambako okutaasa kusoomozebwa ndowooza ekitona mwali mukimanyi ne bwe mubana mukola bakuteekawo bakakawakiki mukola nenisiti ey'abantu muyinza kukola ki okuyita era bwekuyita muyisi naye omanyi bwe naayita gundi n'ategera nti kumbaga ajja kubaako ekigira ki bwe bafuna okusoomozebwa ku bantu abaali ku mbaga basooza baali Maryamu yali akuusa omuntu ayinza okwegozebwako ebyaki ebyeto Maryamu baakabanya ne bakuba tebalikikola bamunoonya bamugamba waasebe
Mariyamu yali amanyi omuntu asobola okutaasa embeera. Ng'otuusa abantu omuntu ayinza okujja akalina omutakwano baba tugenda kufumbira nti buli muntu yenna amanyi gyokoaekisobanana naye omuntu afuna okusomozebwa balo n'antunuulira era nebwoba badde otambulamukiga obuze buli muntu bwosanga omubuuza olina okutta ku bantu nga bani naye nga buli gwotunuulira alamu takola ki olowooza oli mulekko era abantu omuntu olina okutunuulira nebalowooza nti amanyi era nnyo okuwulira abantu nga bagenda babuze genda kuseeryawo bodaboda obuze lwaki ababodaboda bamanya ebifo bingi ebabagamba ebalaga Mariyamu yalina okumanya ekiyinza okubakansa era bwe bamutupako ekyama kino yali amanyi yali musomesa abaweereza omusumba omusakalikumu naye bagamba nti emanzikize mukitundu kyammwe ng'olimu ekkanisa neebuuza tuwala ekkanisa ya Sentuko eri muddawa kati bw'oluusiza naye n'atuuka kati naye bw'abuuza olwokusatu nze kikiikakasakakasanya ekkanisa yo eriyitwe kikiibi ekkanisa eriyitwe kikiibi oluyogerakutekwa era wanabona omusumba omumangu naye ekkanisa eyo Sentuko naye abagamba tebagenda kumpa omuntu kwekka obangamingako ng'amanyawo okulaba n'abalagira sajja oli mulabu mugende eddala kyalabagamba kyonna kyemubamu omanyamu kubanga abantu bangi bajja kuwulira olw'okusomozebwa obutali bumu olina okulinda kugendekerera ennaku zino okuwuliramu nga nakwekubaliza kitamu akanalinawo omubuuza buuza kikiraze okubuuza omuwulire ekisayinza okolubaka kisoma nawe olwakugenda koloa ezimuleetaate ewuwo njagala osinke bwebuuzi omanyani era omanyiki abantu basoboze okusoboza ekisa waggulu era bwolusakweza n'okusoboza okukalimu olina kuyitira mu bigambo byonna byonna n'amaliriza nga akusuubira okuba nti ogenda kumulabirira oba okumuwa amagezi kiki ekyokukola Mariyamu yali amanyi awali ekikolo nedda bwe bwoba olagirira abaana obalagirira otya obalagirira yo gyolagirira omanyi gyobalagirira mumanyi ekyabantu abakulagirira nga batuuza omwami omu yagamba nti togendanga mu buziika n'okukkiriza abantu bano b'osinga n'okulagirira awokupaakinga mwana olina okugenda emmotoka ne baziteka kikuwa ebagiza ebagamba
ne bakupakingisa awanabangulira emmotoka okugisumulula bwe baba tebayikutte yonna. Abantu abamu batubakirira batubuuza n'omuntu gw'ogenda okwebuuzaako olowooza nti amanyi bulungi kyayogerako. Abantu abamu bakkiriza okumanyi bulimi ennimi mwena basomera ekitundu naawe nolabira nga kyekirowooza kyekiki kyekyo naye nga lyali n'engeri yamubuuza. Naye Mariyamu yali amanyi bulungi Yesu. Ekisooka kubanga okuviira ddala kubeerere nga omululu gw'omwana oyo yakula okukola ki? Okwolesa. Olibeera olubuto olizaala omwana omulungi. Lyerinyo liruma Yesu, si mwana wa bulijjo kubanga ali okukola ekiseera. Mariyamu yatambula ng'akimanyi ntabali mutukozi. Mariyamu yatambula nga byonna byonna byogera ku Yesu ng'akimanyi mwana wa Katonda. Bano abalala baagala mulabi. Njogera ku kigambo okumanya. Naye kyekirabadde era olw'okujja okutuukako kwe kusoomozebwa nti abantu bano abaali kukaka balina ekyali kiweddeko oba ekyali kibaweddeko ng'ebiri baweddeko. Tuli mu Uganda eyakatiba naye mumanyi tulina abantu abalina ebintu ebibaweddeko. Oyinza okusisinkana omuntu ng'ekisa kimuweddeko era akutegeeza okenatagizikola nekisa kyangibwako. Omuyangiro ky'omuntu ekisa kimuweddeko bannayuganda bangi omuntu bulamu bwabaki bwabagwako. Tuyingira omwaka omupya ng'abantu omuntu bulamu bwabeereko era oyagala kutegeeza naanga abantu omuntu bulamu bwakoze eki kubasongerawo. Omanyi omuntu bulamu balina okutegeeza ye bokka abalala amanyi gabakoze eki akutuuseeko akutegeezezza ekyamutuukako era ekyamugwako ng'amaanyi gamugwamu. Olina kyomanyi kikwata ku maanyi nawe tebasobola okugafuna. Abantu n'ebibaweddeko waliwo omukyalo munyanyaati tuli mu bukumbi nagatyekugekulumu nejaba bategeezamawo emyaka 10 nga sirina mirembe nempulira mwetuuse ennaku zena kikyalira gyeneeyongera mirembe gyamugwawo. Omuyambako n'akakabali kasigaddewo akalemereza n'okunyumaawo ne limukwera ku ddala. Oba olina byolina okulagirira nga Mariyamu yagamba abaweereza oyo genda ebyo omugenda ebyo
He's already known. Cyangwa kizamukura. Kati waliwo ebigambo omuntu akugamba ekintu n'owuliramu bulizi. Mumanyike n'omukyala aliko omusajja ng'ayagala kuba mukazi we ng'ayagala mwolokeze n'okuwangwanga. Era yabagenda bayita kandi yakola omukazi abanye okuwulira nnambi. Ndi musajja alina okubeera ng'akyali nawe. Bwe mulowooza abaweereza bano baasina amaaso oluvanyuma gaakula beewaana ebasina amaaso. Baajjuliza amannya omukyali abakola kino. Mujjukire Yesu yalinyagadde abakuta okuba kaakiriza. Era n'abayigiriza baali muki? Kati ng'oyagala kubanga abakuba abali mu masake gaabwe. Naye kino bakisiza na kusuubira ng'ayinza okubakoleza. Naye tusoma omusajja kaakumande. Tusenye omusenyi wa kibalirikaliza. Natuba tukwalira omukozi. Nze olw'okubagamba naye tuba amasirira yegenda kwanukula omusajja akoze enkolezi masi. Nzijukira omuzanyi wa Kakengo omu senkuze siyaasa. Yali wano olumu n'agamba lwaki singa obuganda omwera ne bambi okugenda agandi nabula kukono okubakulembera. Akati naye yataaza n'omuzannyo n'anyumiza munne nga bwe nayita bwe bakula okusobola okweryamu. N'agenda n'agamba munne nti nabalera ebisubu nga bonna baliwa. Buli ajja kasinga kimpitiriddeko. Oyikyamagamba nti obakubalekera okukasiinga. Kati kiki? Tababuuza kati ng'olira mu mbeera y'omulamu n'omuyitamu nti kati agenda mukakale obulemu bwo bagenda okujja bakutume kulolimu bagenda okujja kuleka kumata nga balina kujja muwogo. Kati nze nzengamba ngenda kukatale kati wantuka wali kundaala natisendaniwa ng'omukyala akukuza mugagga tuweereze eki mawogo kugamba oluyetamawogo kikolaki naye nga tekyali kyakalekeyo okutukwera abagambirawo olw'okunyegasiipata oyinakamulakati obanga otwaliza obumenyi bw'oyagala asibule nga bukyali tomwaniraga mu kiseera ekyabwe mufaliso okuteeka mu kiri ne busanga abaana okera okusiimuula kusiimulamu ate n'omusiibula bamukuseemuku era ebinagalikamulewa naye okenya nomanya mukiseera ekyaweosawa nyokamukayatanitaali okukwawo bazaalima Yesu banabalabanga sayizi yange nemanya mweyamu kyalo era nakagenda era ekigambo kye ne bakikwata kubanga kubaga ekifaananyi singa Yesu yabagamba mugende musena amazzi mutuuke amakuwa ne bagamba okusena amazzi omwenge gwaliokuse waliwo ebigambo Yesu byayagala kukola balina omukisa abawulira ekigambo kyange nebakikola bw'owulira ekigambo kyakakola owulira mubuliki ebigambo byogero mwenini birunyenekatekoogera ekigambo kwenina ebyo bikutuulidde naye ndabala omuntu
mubuuze mukyamwaka kuno kutandika waliwo ezaaki waliwo ezaddi era waliwo ezaani tukafakalimawo ebintu byonna byetugamba twonoona mukulowooza twonoona mukwogera twonoona mukukola waliwo ezaani ekigambo tukiwulira naye tukikola musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe n'ebyonabyongerwa osooka kunoonya bwakabaka bwange teneewunya emirundi mingi abaana abagenda mu ssomero ekkanisa ezisinga tebambalu abazadde bali tambula tokowenda banoonyeka okusala abaana mati abaana sente n'okutono nebaddayo naye nga tebalina omukisa gwayo kubanga wanoonya sente zonozifunye omwana n'omutwala ku ssomero banaokuyiza ebintu ebiri mu masomero ate njagala okubasaba abazadde muyirize kubanga abazadde abakulira abaana omwana n'akugamba sijja kudda ssomero n'oluvannyuma musente zezitoola omanyikirize muzaala nange olina okuddayo sooka bubuuzi lwaki tuyagala kudda ku ssomero eri tomanyi naye nyo omwana amanyi ensonga emugana okuddayo waliwo omwana omu waliwo yamuka ku ndebe naye ng'asaba mu ssomero tusaba agende mu hostel omwana ekutwala mu ssomero naye wiikeemu omwana bamukolezawo amukukojawo nakibatungula bagenda omwana nakusabira kunakusegende olesebwa namba lwaki omwana waddayo kusomero agwaa Neno twabuuza omwana n'agamba nti obukosi butusula bulimu omwana naye akwekyokera omwana n'agambaniza ebimulima ng'esula n'omuggo era omulira ng'abakosi buta naye omwana alimunooma amategeki ebukusingamira Nada. Não costumou não maneira de você. Não é cavalo. Não é cachorro, não é cavalo. Não, o humano está de novo, e agora vem. To know what is happening. So, teknologi wakabaka. Tidak. Abantu nibakwali bangabuzi tuzayo kuzanyumulese kireka koyama mu kamiside agenda okutesinga ku kibalese na okuli kubalese ibyo atawo ati ekyamazima naye zaavaako n'alumungule namwena omusango nesiga wambadde okolokomere nasoseremoni ebintu okukozesa bino abantu bano babyayibikobadde
sistema puesto como una vez en el yo no voy a poner a no pintar. Nadie se acaba de hacer una banda que me hizo. Me abase na mazi, bali amanya amazi gawe. Era kuba twasenye mazi. Mapipa wali kuuza. Yagala kumanya nanga nti amazzi galina qualities, majorly 3 qualities. Water is colorless, odorless, and tasteless. Amazzi tegaba nakawoowo, tegaba na langi, tegaba na buwombeefu. Yesu yagakwatako qualities ezo zonna zali. Amazzi agatalina akawoowo negakuba omuliro ogulimu akawoowo. Amazzi agatalina langi negakuba omuliro ogulina langi. Amazzi agatalina tesi negakuba omuliro ogulina tesi. Okusabira munnange oba nobadde olina akamana kalimu kawoowo, Yesu akwata. Akamwako kafuna akawoowo obeera ebigambo ebiwoomerevu omuntu olamukozekwendemo kudemu kulabike Katonda akukula ekitundu ekijja omukina bakalamukusa abeera kitonda ekijja ebyo byonna biteekebwo binayasabye omwana. Kwebaliza nnyo Katonda waffe kubanga oyita ku muddu wo era ng'awulawuka akuzikiridde gwe Katonda azzaawo, gwe Katonda atonda ebibira akola obulamu. Kwe kusaba kwaffe okugera kwaffe abali mu kufiirwa muno oboolyawo abamu nga balinanga abakazi, oboolyawo abamu balinanga abatalina naye bwesubira obulamu bwaffe bujjuzeewo. Tuwekisa otambula kkubo lino n'otuwekisa n'obutamuzagala. Okebere emitima gyabo n'abazaalo kino wabaawo abagalire wabeera watalina ssanyu omwesi, wabeera wakaze mu nsi y'omulwewuli omuzibula. Otuyoleke otuzibula amaaso tukulabe tutegere otukyayisa ekyawo era otwakasibiragala oba Yesu Kristo. Twebaza Yesu nga tuva mu ngalo kubanga alugedde naffe ate yagibali bakutuba osiga kulekodi engalo Window dan berusaha dari itu dan asal bagi kita faham. Ini dalam perjalanan sebelum kita sekolah dan di alami untuk fisika ada fisika kali kita pada awal baru di bagian fisika menguji untuk sabuku istimewa negeri. Ngatumayo kubaza kwaffe ekimu ekikumi tujja kuyimulimba nauka mu bisatu anampaka mukadde n'endala ng'abayimbi banaabatiisitiise abasumuyirire birime batwale.
nanti kati